agogobiza bajjajjaffe kye bagamba ettwe alina yitwe ate bw'aba tamusiimye tinkasimire automatically wangi mukama ate bw'afuuka okumala emyaka 3,35,49 kuyingira waggulu oba mwitaani kulebyo si ebyandeese badde manya ogenda byogera sebo taata nsaba okkirize olw'okubanga nti tuli ku mulembe gwa nkofiira kitange kwe tutambulira nsaba mu mbeera efaanana bweti abeewange bongere okukubira mu ngalo ez'omuyiika nyongera nno kukwebaza taata olw'enteekateekayo ekyamazima ejjudde omulamwa kitange olw'okubanga nabbi yatugambanga nti mboolagananga mu madini wadde mu mawanga oyo kwe kumubatiza ekyo bwe kiba kikolima agende nakyo munnange mukulu nsaba okkirize mu mbeera efaanana etyo bongere bakubire mu ngalo ez'omuyiika mukulu ono yadde eno waliwo abazungu banajuzi bali mu benzi yali agivugana atunirira nabadda omukono namukubira jambo okuza mu maaso motoka nga yefudde maama nabadda onyirira maama banajuzi bali mu benzi yali agivuga n'atunulira nabadda najjako omukono namukubira jambo amaaso motoka owaayi kwata muvubuka mutambuzi ebintu ng'obigaba matooletole obigabanga gwe yabiguze mukulu nze ndi kizindala buzindala ekiyitamu ebigambo naye director of studies gyali okuva ku Bright Future Academy, the only school in Uganda erituukanye n'omulembe waali ajja kujja kale bwe gulinga director